mu mwaka gwa 1992 ennaku z'omwezi zaali 16 omwezi ogwa April, Tooro Kingdom negenda maaso n'okuba nti efuna omukisa ogwali nnantalabikalabika, omwana eyagenda maaso n'okuba nti yazaalwa. Ono ng'oluvannyuma yali wakugenda maaso n'okuba ng'afuuka the king of the Tooro Kingdom emyaka 3 gyokka nga yakagenda maaso n'okuba nti yamala ku nsi mu buufu obwali bufaananako bwe butyo. Njogera ku Kyabazinga omukama oyo nnyimba kabamba iguru rukidi ng'amanyiddwa nga king oyo. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi gwa Septemba omwaka 2024 lwe gigenze maaso n'okuba nga giwera emyaka 29 bweddu bukyanga king oyo agenda maaso n'okuba nga atuula ku ntebe y'abajjajjaabe ey'obukama bwa Tooro. King oyo nnyimba kabamba iguru rukidi yagenda maaso n'okuba nga atuula ku ntebe oluvannyuma lw'okufa kwa taata we ono nga yali King David Patrick Olimi Kaboyo, era nga kino kyagenda maaso n'okuba nga kimufuula kabaka akyasinze okubeera omuto, n'agenda maaso n'okuba nga akulembera abantu b'obwakabaka bwe oba obukama bwe oba obwa kingdom ye mu nsi yonna yonna. Olunaku olwaleero Septemba 12 lwe yagenda maaso n'okuba nga atuuzibwa ku ntebe eyo ey'abajjajjaabe. Bwe twogerera emikolo gigenda maaso n'okuba nga gitojjera, era nga bw'ogenda maaso n'okuba nga omulaba mu kifaananyi abadde agenda maaso n'okuba nga atuuka wali ku church. Eno church nno emanyiddwa nga St. John's Cathedral, bwe bagenda okubeera nga bakola okusabira omukama king oyo mu buufu obwo olw'okuba nti agenze maaso n'okuba nga atuuka ku myaka 29 bweddu egy'amatikkira. Yes, egy'amatikkira mu buufu obufaananako bwe butyo. Ebiseera ebisinga emikolo gino nno we gigenda maaso n'okuba nga gibaawo, gitandika n'okubeera nti bagenda maaso n'okuba nga balaba omwezi omupya, ate era nga kukabeera kabonero akagenda maaso n'okuba nga kalaga nti omukama ayongera okuba nga alaga obwesimbu n'okweteekateeka okwongera okuba nga aweereza abantu be ab'e Tooro mu buufu obwo. Bwe tuba tutunuuliddemu obukama obwa Tooro ate era wamu n'obukama bwa Bunyoro, engeri gye bagenda maaso n'okuba nti nno batunuuliramu ensonga abakama oba the king from the Tooro and Bunyoro kingdoms, ebiseera ebisinga bagenda maaso n'okuba nti batwalibwa n'ekitiibwa eky'ekika ekyawaggulu, era ebiseera waliwo ekigambibwa nti bano baliko amaanyi ag'enjawulo, era kino kigenda maaso n'okuba nga kirabikirwa nnyo mu mikolo egimanyiddwa nga egy'empango egigenda maaso n'okuba nga gikolebwa ebbanga lyonna lwe bagenda maaso n'okuba nga batuuka ku lunaku olw'amatikkira. Emikolo gino egy'empango oyinza okugamba nti erinnya eryo lyagenda maaso n'okuba nga liggyibwa mu ngoma ez'obukama bwa Tooro, ate era nga mukadde ke kamu waliwo emirandira egigenda maaso n'okuba nga gitambula ne gyekuusa ku dynasty ey'Abachwezi, ate era mukadde ke kamu okufubutukira ddala wali mu bukama oba obwakabaka bwa Bunyoro Kitara mu buufu
obufaananako bwe butyo. Buli kabaka agenda maaso n'okuba nti atuuzibwa ku Namulondo nga bw'olaba King oyo awo, agenda maaso n'okuba nti afunibwa oba bamukolera oba afuna eŋŋoma eyiye ey'enjawulo. Eno ng'egenda maaso n'okuba nti eraga amaanyi ag'enjawulo agaba gafumbekedde mu ye, ng'ebimu ku bifaananyi byogera maaso n'okuba nti olaba emikolo egyo egy'empango egyageze maaso n'okuba nti gitambula. Eŋŋoma nno zino tezikozesebwa ku mukolo nga bw'ogenda maaso n'okuba ng'olaba mu kifaananyi wokka, wabula era gyongera maaso okulaga amaanyi ag'obukama bwa Tooro, ate n'okulaga nti obukama bwakugenda maaso n'okuba nga bweyongera mu maaso n'okweyongera ne ssekweyongera yenna mu buufu ofaananako bwe butyo. Omuno ku bakulu amanyiddwa nga Reverend Clovis Kyalimpa, oyo nno ng'ava mu kyewandiise clan ey'abayisaza mu buufu ofaananako bwe butyo. Ono ye yabeererawo nnyo King oyo mu biseera we yali nga tannaba kutuuka ku myaka egy'okumin'omunaana, era nga yagendanga maaso n'okuba ng'akola ogw'okumulabirira wano na wali akiyite okuwa advice mu buufu obwo. Era sayidi eyo omukulu ono agamba nti abo banga otunuulidde enkola gye bakolamu ebintu, ab'ekika ky'Abasiita be bokka abagenda maaso n'okuba nti nno baweebwa olukisa olugenda maaso n'okulaba nti eŋŋoma zino zigenda maaso n'okuba nga zivuga n'okuba nti zirangirira enzija y'omwezi n'embeera empya ebeera egenze maaso n'okuba nti etuukawo. So nga bw'olaba awo King oyo musajja anyumirwa nnyo ebyemizannyo, ate era is the king w'abavubuka ddala kuba naye muvubuka ddala. So muntu agenda maaso n'okuba nti yenyigira mu nkola ez'enjawulo ezigenda maaso n'okuba nti no ziwagira abavubuka, ne gye bivuddeko yalabibwako mu mukolo ogw'embaga, mu mukolo ogwa zino empaka ezo ez'ebidduka ezo. Ne Kyabazinga wa Busoga olunaku olwaleero ndabye ng'aweereza obubaka eri King oyo. Congratulations to His Majesty King oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi on your 29th anniversary, coronation anniversary. So obubaka bukyagenda maaso n'okuba nga buyiika, obugenda maaso n'okuba nga buyozaayoza King oyo olw'okuba nti olunaku olwaleero atuuse akukula lino. So ekyo kye kifaananyi kya King oyo ng'ali mu mmotoka eyo y'emisinde gy'empaka. Ankugambye nti King oyo wa Tooro addala w'abavubuka tumuyozaayoza nnyo nnyini ddala.